Birthday. Katono nyikirala kanfuneyo n'ekisimu wano. Milioni 20 nanyonga ne milioni 3 ne vice president nampa milioni 10. Ekiseera yali vice president Gilbert Bukenya balambula faamu yange ne basiima faamu president nampa sente ezo era nenjija nentandika omulimu gwe nga njala manyuwa eri faamu yali ya birime nga njala manyuwa agenda mu faamu yange naye omwezi ogwokubiri abanema bajja ne bakwata omwana wange asoma ne bamutwala ne bamusiba ne bagamba nti mulunda enkoko ezisukka mu 15,000 ne bamufunye lukusa lwa nnema saaliwo nakomawo ngenda ku nnema ne baŋŋamba nti ogenda kuba fayini milioni 10 nenvayo ne bankuba mpita omundi ogwokubiri ngende bampe lisiiti esasula sente natuukayo ne mbagamba naye neiba wange mwami kankwasa Iddi wannema lwaki ankola kino nsasule milioni 10 olw'okulunda kyembadde simanyi nti oba omuntu afuna layisinsi okulunda enkoko ezisuka mu 15,000 ne baŋŋamba looya wa nnema bamita Ramu nangamba asigenda kuwa gundi esasula sente lisita esasula sente kuba Dr. Kankwasa ayinza okugaana kubanga yali mu nsonga eno genda ojja kudda ennaku z'omwezi 11 tugenda mulaba ennaku z'omwezi nga 10.
wali ebyemanju kwa kati basuze eno era sayitsa bansangawo ne bakola integundi zaabwe ze bakola bayitawo ennaku 3 ne bandeetera ebbaluwa era njirina wano ngempa ennaku 21 nga maze okudisema ntolinga ebintu bifaamu eno baluwa njagibawaako mu kikopi nga baŋŋamba ennaku 21 jjawo faamu lwaki oluna enkoko ezisukka mu 100 nga tofunye layisinsi ya NEMA ekyo kimu olusulu luveeri ne lujja ne lutulumba asula eri wali neiba wange omulengera eri nyumba yo girengera kakati mwe muli wano mumbuulirewo ekizibu ekiriwo ku kufaamu yange nabadde ntandise okumenya ebiyumba era mujja biraba nga ntandise okumenya akola directive ye nene ngamba kiki ngenda kujja wa sente nenkubira ababanka baŋŋambye kumenya ebiyumba ne baŋŋamba ne bampa amagezi gisala magikola bwoti gwekubire ku nduulu ne ŋŋenda ewa Profesa Gilbert Bukenya. Profesa bwe yandabye naŋŋamba nga nkumanyi nemugaba Profesa wampa ssente mu ofiisi yo ku project lwajja okundaba nosima faamu yange noŋŋamba enkera obigenda kubeerawa nti ngenda kubeera Kampala jangu mu ofiisi nenjija wayitawo weeks 2 noleeta president ku faamu yange okumpa ssente ezo zeyampa nga asimye omulimu gwenkola wano nina abakozi 3 mbawa ssente tasukka wansi wa milioni 10 buli mwezi tulya emmere ya mitwalo 13 buli lunaku bava ku kyalo kuno abakozi bano ngenda bateekawo President Museveni nyamba gwampa ssente ezatandika nentandika bubi kati ntuuse abo wentuuse ate bangoba mwami kankuwasa ngoba nsaba kunyamba gwampa ssente ezasooka ne Profesa Bukenya milioni 10 nonompa milioni 5 nyamba kakati ntuuse mu nkoko nina enkoko emitwalo 4 nsobola okukola n'abantu ne basoma banange ne basoma nsaba kunyamba President nyamba sinawe ngenda kujja ssente zisasula loan gigenda kujja nagisasula mu loan gye nafuna era osokunja kubalagako wano banka yasasula direct biyinzika Poultry International yempe enkoko yempe emmere yasasula direct Centenary Bank yasasula direct biyinzika bampe enkoko emitwalo 6 okiwulidde zijjanga lumu ogw'omunaana nenda kuzikola ntya nonde enkoko ezisuka mu 10 ne simeeru ne yeka ya complaining abaneiba bange bonna muyizo batuukako bonna mubabuuza bano bonna baneiba banja kubabuuza ne baneiba balawe bali awo mujja babuuza oba balina obuzibu nange bonna okyolidde kujjawo nga alina ekigendererwa kyekyenjawulo kyesimanyi ne bw'aba ayagala mpe ssente enveewo faamu ngitwala awalala okyolidde bw'aba nga asobola mpe ssente enveewo ngene nkole faamu ewalala kati mukusalawo okuba nti wabadde oyagala kumenya kamwange sanyise kumbuuza ekibuuzo okusooka bennasabwe erinnya Mpanga Samwiri ssentebe ow'ekyalo kino amaze mukulembeze okumanya ddala bukya gavumenti yaffe eno ejja mu buyinza badde mukulembeze asooka okubeera omuwandiisi w'ekyalo kino kisanja kimu nemera vice kisanja kimu okuba olwo ndi ssentebe omujjuvu nekyemmanyi ku nsonga sabo z'ombuuziza omutuuze wange Nkalubo Lawrence mutuuze mu kyalo kino era amazewo ebbanga ddene nnyo ddala era bwe yali ajja asasenga wano y'omu ku abo abateeka omukono ku ndagaano eyamuguza wano amaze emyaka ekisukka 2 ng'ali wano faamu eno
azimazemu ebbanga ddene asobola kubanga mulunzi wa mbizzi yabivaamu n'agendako mu nnyanja naye engeri embeera ennyanja gye yatabukamu kwongera amateeka mangi n'avaayo najja asimba amakanda ifaamu eno ey'enkoko naye ensonga sebo gyombuuzizza eyakuba nti alemesebwa faamu eno ofiisi ezo ezimutawaanya ffe nga abakulembeze b'ekyalo tenaku na lumu lwali babaze kutwebuuzaako kirolensi byakola bikyamu atweyinza bulungi kuba nti nafunyamu olunaku lw'eggulo kyekuva mu ofiisi y'omukulu wa NEMA kukankankwanse ate nga nemutuuzi yakajja atannakumala n'emyaka 5 omugamba omadde ennaku 21 ajjewo faamu eno ate nga okujjawo faamu eno aba kumpi alinyiridde enkola ya gavumenti omukulembeze w'eggwanga agamba abantu kutandikawo emirimu era omusajja wakatono tatandikawo emirimu ali akozesa abakozi abasooka kumpi mu 10 mu 3 era kati ate tutafaako kyokka era materiyo zagula okuyimizawo faamu eno nazo nyingi nnyo kali omugamba nti okuba ginaku 21 wajiwo faamu awatali ensonga etegerekeka so nga batuuze naffe kuba tukyewuunya awo ne wensabira ensonga zino gweziraba Steven mutuuze mulirwana wange ono waggulu awo tumaze emyaka egisoba mu 2 nga tuli naye olw'okutuuka mu kitundu kino kumpi yatuukira wange okujja okufuna wano era faamu eno ebbanga eryo ddene emyaka egyo gye mbagambye kumpi 20 kaŋŋambe kumpi nze nagitandika nga tutandika n'embizzi amagezi agange kuba yansanga nga ndi farm manager ew'omutaka Sebugwawo Mugenzi ne tutandika okulunda embizzi wano n'amaniyu wange akuyitiriddeko tusobola omumuuza kuba nina ekifo ekirala mwero sendala ekigazi era ne mugamba bw'olabanga nga wano waali okusobola omumuuza wali bwe tumupiikinga ne tumutwala mu nnimiro zaffe endala wa oba n'okumuguza abalala bakasitoma abawamwetaaga era ekyo tubadde tukikola ebbanga lyonna omukulu ono ng'era bw'olaba musajja mupambanyi kaŋŋambe ekigambo ekyo mupambanyi era Thank you. The proprietor, we are trying to tell you about the existence of your farm, and very many inspectors have come here several times. We have found you non-compliant, even after we have informed you. Having such a number where you have more than 1,000 birds, you're supposed to carry on a project brief according to the law. That is section 112 and schedule 4 of the National Environmental Act, which you don't have, and it attracts a fine. Also, it attracts us to. It can also compel us to take you to court if you refuse to be compliant. More about that when we go to pollution, the standards of this place. The inspectors
inspectors have confirmed that the smell that is produced from this place is not within the limits of the air being conducive for the environment. So to that extent, you fail on keeping the environmental standards. So it means you're polluting the environment. There we charge you with pollution. Having charged you with under section 112, we also charge you under section 163 of the Act, and having failed to carry on the project brief. Is the reason we have always come here to tell you that please comply, and you have failed. Secondly, you have complained about us coming here whether others do not doing selective inspection. The thing with criminal liability, as it is, criminal liability is personal. When you commit a crime, you face the liability personally. And as per the Act, we find that you're below standard. You have committed a crime. So whether person B, whether person A, there is nothing like being selective. Even when we have given you a chance for you to be compliant, you have failed to be compliant, but the thing is you're always complaining that we are being selective. Secondly, ignorance of the law is not what? Is not an offense. It's not a defense. Ignorance of the law is not a defense. So you having not known does not exonerate you from criminal liability. It is better you comply, but as per now we already have a police file which we are going to proceed with. And having served you with the restoration order, it gives you a chance to reply to NEMA, which reply we have not got. Whether you have complaints, when did you bring it? We brought it was served by the investigator. But we have not had a reply. Am I still so, right? Yes. Yeah, so you are still within the time, but as of now we have not yet received any reply. So that is what I can say about it. Mr. Kulabo, proprietor Nkalubo, proprietor wa project eno jetulaba wano eyokulunda enkoko. Etteeka ligamba nti bw'oba olunda enkoko nga zisuukako mu 100 oba olina okukola ki, oba olina okufuna kye tuyita project brief mu NEMA. Eryo etteeka kaakawaayiro 112 era schedule 4 nti oba olina okufuna project brief. Naye tutuuse wano emiwendo egiwerako ne tusanga nga project brief tokoze eki togiina. Kyo kivola batugamba nti beera compliant or else we take it to court and do tukole okuzaawo ekitundu nga bwe kyali. N'ekirala mu kawaayiro 123 akalimu kye tuyita pollution nti okuwunyiriza 163 nti okuwunya obubi okwonoona empewo okuva wano tekutukana na mateeka galina kubeera mu ki. Ayo nti obutamanya mateeka tekikujjaako ki musango obanga oguzizza. Sebo neyanziza mwana wa mwami Nkalubo ate erudda nga tuli baaluganda. Tubadde ffenna wano okumala emyaka egisukka mu 2. Naye kino ekizibu ekiriwo essaawa eno kitandise okubeerawo okusinga ddala omwaka guno. Mwami Kankwasa tannaweza ku myaka 5 yagenda okujja ku ground ku kyalo okugula enkoko weziri, era nga tetulina buzibu bonna nti waliwo obuzibu nti enkoko zitukola wezi. Naye tetumanyi kigenda kya Mwami Kankwasa kyaliko, kubanga abaana baffe balinamu emirimu, abaana b'abalirwana balinawo emirimu.
ate abatuuze bafuna obuyambi naddala abatuuze ffenga tubadde tufunye ekizibu tufuna obuyambi okubiwa mwami Nkalubo ekyo ne kituwa omukisa okumwongera okumusabira essala eri Mukama emirimu gisiye yongera okukola ki naye bwe tulaba nti ate mwami Kankwansa ffe bwe tutamanyi ng'ayagala tujja kumutuuze munnaffe atuyambidde abaana alina byatukolera Kankwansa tumumanyi tetumanyi kigendererwa ki mwekyo ye aveyo ayogere ngali open ayogere kyalanga mwami Nkalubo yensonga gye tusaba mwami Museveni president waba awuliriza ensonga zino alaba okunyigirizibwa kwa saidi ezimu kino nkyogera nga ntya Katonda lwaki Jehova ne bwenkana abaganda bwe babako ebintu bye bakola banyigirizibwa nnyo abantu abasayidi ya gavumenti kuba kino kisinziira ku linnya erinnya Nkalubo nti linnya Ganda lwaki ekintu ekyo lwaki gavumenti eno enyigiriza nnyo abaganda yensonga gye twagala okumanya President Museveni aveeyo ayambe omutuuze waffe wafe alina byatuyamba tulina bye tumufunamu ffe ng'abatuuze ate tuwangalidde ku ttaka okumala katinze kuno ku ttaka mazeeko emyaka 3 ndi mutuuze mazeeko emyaka 3 Akankwasa agamba enkoko ziwonya kati ye Akankwasa yagenda okujja okugula kuno enkoko yazisangawo kino nkimusaba simulagira bwaba tayagala kuliraana batuuze oba abantu abaganda oba abantu abanaku abaagala okuzimba bannaabo ebifo gyebiri emunyonyo gyewali emuyenga gyewali yeyongere yagenda agula awala kyetubadde tumusaba naye atuleka